bwe batyo abazannyi ba ttiimu ya Uganda bakulembeddwa mu Captain Adolf Muhumuza bwe balabise mu kwegezaamu enkya ya leero ku kisaawe Kitante nga beetekera empaka kafungulankete ezeetabiddwamu amawanga ga Afrika agawera 8. Kapiteeni agamba nti okuggyako entaanya bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga Uganda tegyogera mwabwe kuba ekisaawe kwe bali bakimanyidde. Greens zabadde nnungi, ekisaawe kyonna kale kiri mu mbeera nnungi, enkuba yatonyeemu, tekirina buzibu obuli awo, fairways nnungi, T-box buli kimu kiryokerwa kuba buli kimu tuwadde wano tupracticinze buli kimu, tetulina kye twekwasa kyonna gamba nti greens oba ki oba bankers oba ki. Annyonnyodde nti buli ttiimu erina obusobozi okuwangula nga tebasaana kweyaliikira South Africa abaakawangula ekikopo kino enfunda 19 okuviira ddala mu mwaka gwa 1995. Mu kiseera kyekimu Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Lugunda bw'abadde ajjako akawuuwo empaka zino ku kisaawe Kitante ategeezezza nga kati ekiseera bwe kituuse okussensira mu mizannyo. When you have got something to prove, there is nothing greater than a challenge. When you have something to prove, there is nothing greater than a challenge. The challenge is in place, prove the point. South Africa okujja mu Uganda bavudde Argentina gye babadde bavuganyiza mu mpaka ate nga beetekera empaka za Africa era kapiteeni waabwe agamba nti okujjako entaanya baba kiyinza kubaziiza buwanguzi. It's a great course. The roughs are really thick, so you need to have either a lofted club or a lot of power into the shots. The greens are in okay conditions. Some nice scenery, the trees and that are beautiful on the course, and it's not an easy course, you know, especially off the tee. It's quite demanding, you know, you've got to hit a lot of good tee shots, but I enjoyed it, a lot of fun. Uganda mu mpaka ez'omwaka oguyise yakwata ekifo kya 9 mu mpaka ezawangulwa South Africa, so nga bannakenya bamalira mu kifo kya 5 nga yali Mozambique yakobeera n'akatundu k'akabonero. Frank Serugo, WSTV Kitante.